Yes, hello, mukama waffe yeebazibwe erinnya ndi omusumba Anthony Wameli okuva mu Ebenezer Faith Ministries ne Ebenezer Faith Worship Center. Zigenda kutwala dakiika nyingi nnyo nkubuuzaako bubuuza na kujjukiza nti gye ndi mukama nkuumye nkyali mulamu. Ndi wano mu United States of America mu ggombolola oba mu bbendobendo lya Massachusetts. Aya kye kibuga kyembeeramu. Nkwebaliza Katonda gwandaba era mpuliriza era nkwebaliza Katonda gwakyassa omukka akyalina okusalawo okulungi kw'osobola okukola ku lwa mukama waffe Yesu Kristo. Manyi nti tuludde okuwuliziganya naye ndi mu nteekateeka ez'okukomawo. Njagadde nkubuuzeeko, njagadde nkwagalize emisana, amalya g'ebyemisana oba ag'ekyemisana amalungi. Ffe abali wano zigenda kukola buwezi ssaawa 7 n'ekiro ekirungi mu abali e Uganda kuba kakyemanyi ziri ssaawa nga 3 oba 2 zigenda kuwera 3 oba 2 emu nga zigenda kuwera 2. Kyonna kyonna kye kiri mu Uganda mukama abawo omukisa. Mbaagala nnyo, nja kutumirako ntumirako mwenna aba Ebenezer Faith Ministries ne Ebenezer Faith Worship Center naddala ku kitebe ekikulu e Kanyanya. Mukama abawo omukisa. Musumba Kaberuka Steven Kateregga ne mukyalawo mbatumidde. Omusumba Omonyi Moses ne mukyalawo mbatumidde. Omukadde Olwenyi Edwin ne mukyalawo mbatumidde. Omukadde Esther n'abawanuka namwe nkutumidde mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo. Administrator Tusime Andrew, administrator oba assistant administrator Nasali Harriet, nawe nkutumidde. Mukama akuwa omukisa. Mwena abaweereza, omukulu w'abavubuka one Kalit Moses ne mukyalawo mbatumidde. Mukulu wa choir worship team Faith Kayaga ne mwami wo nawe mbatumidde mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo. Mwena mbaagala nnyo. Ntumiddeko ttiimu yaffe ey'omupiira ekola obulungi ennyo mu division ey'okuna 4th division oba giyite 1st division ng'eyo tutera giyita ewakiso bagiyita Ebenezer Faith Football Club. Ntumirako nnyo management Nasali Harriet, Olwenyi Edwin, manager Setumba Jonathan, manager Ronnie, coach, senior coach Ibra Lutalo, nawe nkutumiddeko nnyo. N'abazanyi mwenna mukulika emipiira gye muzze muwangula. Mukama abawe nnyo omukisa. Mbaagala nnyo. Ndi omusumba Anthony Wameli okuva mu Ebenezer Faith Worship Center. Mbadde no mbabuuzaako bubuuza naye zaawedde prosi. Nkulaba ogamba naffe ab'e Saudi Arabia we love you so much. Nammwe mbaagala nnyo. Saudi Arabia n'amawanga gonna ag'Abawalabu ne Bannayuganda mwenna abali wabweru wa Uganda mbaagaliza olunaku, ekiro, akawungezi, amakya, amalya g'emisana ag'ebyemisana amalungi mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo. Jjukira wave Uganda okugenda okunoonya kye tuyita ekigulira maggala eddiba, naye mu byonna Katonda yabikira. Binoonye byonna naye mukama yabisinga. Jukiranga Yusufu ng'oli e Saudi Arabia, jukiranga Yusufu ng'oli Oman, jukiranga Yusufu ng'oli yonna oba mu Amerika oba Bungereza oba yonna gy'oli. Jukira nti Yusufu yali mu nsi ngwira, mukama n'amuwa omukisa n'amugaggawaza ennyumba ya Potifari n'amugaziya okutuuka lwe yamufuula katikkiro. Nkusabidde naawe ofune okuganja mu maaso g'abakama abo, mu maaso ga mikwano gyo, mu maaso g'abakozi banno, mu maaso g'abo ababadde bagenda okubeera abalabe bo. Bronley Sugar ugamba you haven't given a testimony how God healed you, my brother or my sister. I have been giving a testimony. God has healed me. I have been testifying from the time I came here to the United States of America. By the time I came, I was on my deathbed. Nali ku njegoyogo z'entaana, nali ku migo gy'entaana, naye Katonda nannyululayo, nansikayo, nanzijayo, namponya. Sitaani kyali ateeseteese olw'okunzita, ate Katonda n'akifuula olw'okumbeesaawo,
ngo ndi mulamu nsobole okubuulira enjiri nsobole okubeera omujulirwa nsobole nange okunyumirwa ku nsinga America n'ensi endala Mukama zagenda okunsobozesa okugendayo mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Nja kwebazaako mikwano gyange mwenna bannamateeka naddala abali mu National Unity Platform nga seerabidde Mukama wange atutwala mu kibiina ekyo ekya National Unity Platform ow'ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu Robert. Your Excellency nkulamusizzaako nnyo weebale kubanga ombuuzaako weebale kubanga ofaayo weebale kubanga onnambulako era tukwesunga lw'onojja mu America kasa tunaava e Dutch Netherlands ne tujja mu America tujja kusanyuka nnyo okukulaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mbaagala nnyo ntumiddeko basumba bannange abasumba bali ku luguudo lw'e Gayaza awo Masekati Gayaza Road Central Pastors Fellowship nga ntandikira ku Bishop Jumba nkutumidde Saabalabirizi wa Gayaza Road Central Pastors Fellowship ne mumyuka wo Musumba Njuba n'abasumba abalala bonna Musumba Mirembe Musumba Mukisa Musumba Patrick mwenna Mukama ab'omukisa Musumba Tone kulwe salama ng'oli mukwano gwaffe Musumba gwe tuyita Musumba Taproot mbalamusizzaako nnyo Mukama abampeera omukisa Musumba Alfred Musumba Saalongo Nathan Serunjoji nentumirako ne Bishop wa Kawempe District ku National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches Bishop Peter Mutebi. Sijja kwerabira Bishop Mark Wamala wali ku Amazing Grace Mukama ku Grace Assembly Mukama akuwe nnyo omukisa. Musumba wange omusumba ndi wa Mwoyo taata wange ow'omwoyo omusumba James Victor Lubwama ennangabo ku Miracle Christian Fellowship Church enangabo mukadde Winnie abasumba mwenna abaweereza abali ku Miracle Christian Fellowship enangabo Mukama abawo mukisa mukyala musumba Kibombo mwebale kuyimirira mwebale kuweereza Katonda mwebale kwagala buweereza Mukama abawo mukisa nawulidde olukuŋŋaana olugenda okubeera ewampeewo ku kisaawe ndi wamu nammwe mbasabira nzikiriza nti Katonda agenda bakola bulungi naffe ab'Ebeneza tulina olukuŋŋaana lwetuteekateeka mu bizinga Chirewe n'olulala lwoteekateeka mu district ya Namisindwa mu myezi egitali mingi nnyo Mukama nga bw'agenda okutusobozesa Mukama abawo mukisa nsembyayo mwenna aba amasaaba mwesiitsa nabeebuhaweeka Musumba Godfrey nibabaayi mwesiitsa n'aba abaali mu buhaweeka mu Pastors Fellowship ni Munamisindwa mwesiitsa na mbahesa hendi mwenaayo ise Wameli Anthony ohwama walukoye Francis mbasiima n'abindi mwanyala kisala tyenywe mwanyala n'abe ohwima atwera ninase ng'omusiku neeta wanumba wakanohunzira neweere wabawo kulwase wanjeeta wambonesa erembuka yosiitana ihakobole hube atwera hwakanise umugasha were atwera n'abahesire nabi n'abakanisa bifuho birayi nabi mu izina lya Yesu Kristo. Mukama abanjagalire Mukama abankuumire. Nina wano Margaret Nambi ogambye hello counsel Wameli nina Mukeba Aziz nawe obaddeko ku ka video kana akampi okabaddeko Mukama akuwa omukisa. Margaret Nambi ogambye hello counsel. Daisy G ogambye ni papa Vamai ni papa ni Vamai. I don't know what you meant here. Mubiru Zaid nawe kuoli Mukama akuwa omukisa. Eunice Wangs Mukama akuwa omukisa. Fenekansi of Fear Brian greetings, thank you my brother. Isra Walumaji you're watching, God bless you. Mugadu Charles you're proud of me, I'm also proud of you my brother, God bless you. Gambia nti Kungo Morokunga whatever that means you will tell me. Kungo Morokunga gamba kunga amoro kunga mbade nchigase. Yes, you are NUP amoro tujja kutwala mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo tuteekwa okulya amoro aliganyira John Arali nawe kuoli Mukama akuwa omukisa. Oundo Odini kuoli Mukama akuwa omukisa. Tulina Nakidde Anet nange
kwendi pastor nkutumidde mukyala Nakidde Anet, Hockey Joe kwoli Ambrosio Kibuuka Marembo nawe kwoli mukama akuwa omukisa. Owundo Odini, greetings my OB. Yes, greetings OB from this side too. Margaret Nambi ogambye amina ayi mukama. Yes, amina ayi mukama. Olwen Edwin nawe kwoli Paki Yesu mukama akuwa omukisa. Ndabira mukyala wo ate mukyala wo nabeera mukyala wange kubanga ye sister wa mukyala wange, so ndabira Nalongo Nabukenya Agnes mukama amuwa omukisa. Kato Andrew okuva Ejjinja nkulabye mukama akuwa omukisa. Kizito Andrew nawe kwoli, God bless you so much. Kizito Andrew Da Costa you're watching. Mbazi Alex kwoli Nabankema Joyce ogambye happy pastor, hi pastor tukwagala nnyo nange mbagala nnyo mu linnya lya Yesu. Kirondeddewo kwoli nkwagala nnyo ogambye hello pastor. Edith Mukari kwoli mukama akuwa omukisa. Twina Chipio, how is the sickness? Cancer, I don't know how it is, but I know it is disappointed. The sickness is disappointed. That's what I can tell you. The sickness is gone and disappointed. God has turned it around to be a blessing to me. That is what it did not expect. It thought it had come to destroy me. God has made it a testimony. Chipo oba Chipio ogambye how is the CEO? Yes, nkwanukudde. Heart Biru naye kwoli mukama akuwa omukisa. It's her bill. Mugadu Charles ogambye Omoro County Fotolit Akecha. Yes, Fotolit Akecha Omoro County tujja kulya faba NUP era ffe bannayuganda abagala enkyukakyuka mu linnya lya Yesu. Amen. Fatuma Naiga kwoli mukama akuwa omukisa. Ambrosio Kibuuka Marembo ogambye happy to see you in good health. Senior counsel, God is great. Yes, God is great indeed. Mazi Alexis Fahad, we have been missing you, Counsel Wameli. Guys, I've been missing you too, but thank God I am here. Fatuma Naiga kwoli mukama akuwa omukisa. Edith Mukari ogambye praise God. Fatuma Naiga ogambye kunga Uganda kunga. Yes. Rona Ntege jebale mukama akuwa omukisa. Ogambye nze tonsabiddeeko oba nkusabire ki naye kitange mu linnya erya Yesu nsabira Rona Ntege omuwe kyasinga okwegomba. Nsaba alabe ku mugongo gw'abalabe be, alabe ku migongo gy'abalabe be. Ntegeeza nga bamudduka, yalaba obwenyi bwe nga bajja nga bamwolekedde nga baagala okumumalawo. Kati nsaba mu linnya lya Yesu mu kitundutundu eky'omwaka ekigenda okusembayo kino alabe emigongo gyabwe. Bayibuli egamba nti abalabe baffe, omulabe waffe alijjira mu kkubo limu naye alisaasaanira mu makubo 7. Nsaba abalabe be basaasaane mu makubo 7 mu linnya lya Yesu. Enkwe z'abagerengetanya zonna eziri mu bulamu bwe n'okuteesa kw'omubi kakuleme okulaba omukisa mu bulamu bwa Anet mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amina. Fatuma Nayiga kwoli mukama akuwa omukisa. Rona Ntege, yes mukama Rona Ntege munyweze era omwongereyo mu maaso mu linnya lya Yesu. Great Namata naye kwoli mukama akuwa omukisa. Har Biro ogambye how are you? Abdul Karim Musa mukama akuwa omukisa kwa kwoli. Rona Ntege ogambye amina nange nkinyweza amina. Claire Uganda webale tuzaala tubuuzaako counsel waffe. Amina webale kusiima. Fatuma Nayiga ogambye kawonawo waffe. Nze ndi kawonawo abalabe bange mukama libalamula. Nze ndi kawonawo abalabe bange mukama libalamula. Mukama aliramula abalabe bange mu linnya erya Yesu. Abali baagala okufa kwange tebajja kulabako kuba bagenda kulaba okubeera kwange omulamu nga mbuulira enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo. Fatuma mukama akuwa omukisa. Goreti Namata nawe ogambye amina mukama akuwa omukisa. Bashir Kasozi naye kwoli olaba. Nabankema Joyce ogambye amina. Hockey Joe Ululu amina.
mukama akw'omukisa. Nyanzi Rogers Bahrain, aba Bahrain kwetuli kiriya. Yes, Bahrain mubeereko kiriya, mukama abawa omukisa mwena abali mu Bahrain mu linnya lya Yesu. Mugadu Charles ogambye the sickness is disappointed indeed. Amen. Yes, it is quite disappointed and it deserves it. Aisha Mugenyi Kwoli Stivo Powers, God is good all the time. Yes, and all the time God is good. Bashiru Kasozi Musumba, praise God munange. Amina. Zaid Luima, Zaid, you're watching. God bless you. Birunji Mase, God bless you. Oh, Pastor. Then on Halima, love wa Bobby, you're watching. God bless you. Stella Judy, you're watching. God bless you. Nadunga, we have been missing you. Been missing you too. Semakula Julius, you're watching. God bless you. Stella Judy, Ogambye, wow. Jamida Nachimwero, Kunga Uganda, Kunga, thanks. Well, muli banji nyo sinza bamalayo, sinza kubamalayo mwenna ne mbagaliza akaseera akalungi nnyo. Singana lini n'amaanyi ng'ebinyonyi mu nsi eno, ng'olumu mbuuka mu bbanga nandibuuse nga bannange, neneebalizanga eyo erinnya lya Mukama ow'amaanyi, ankuumye okuba omulamu era nnyambye okubeera wano. Ndi mugenyi bugenyi mu nsi muno, olituuse ebironzire waffe, naye weebale nnyo Mukama gwankumye mu bulamu bw'ensi eno. Abalina essente obasinga, abalina amaanyi obasinga, abalina ebirungi obasinga, ddala obulungi bwote bwenkanika. Weebale nnyo Mukama, weebale nnyo kunnyamba, weebale nnyo mukwano, weebale nnyo munnange, weebale oli wanjawulo, weebale omukwano ogwo. Ani alifaanana nga ggwe taata ayamba abantu nga nze? Mukama abawe nnyo omukisa mu linnya lya Yesu. Tusisinkane essaawa yonna. Era wano ku mukutu guno ndi omusumba Anthony Wameli, Ebenezer Faith Ministries. God bless you.